Pro Jan Media TV yonna gyosinzira nkwebaza okubanga weekuumidde ku mukutu ne nkugamba nti subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga ne nkugamba nti nyiga n'akade tusobole okubanga tukwatagana buli story gye mba ntaddeyo naye tukyalina story gye tugoberera ey'okuba nti abantu ab'enjawulo naddala abali mu nsi z'Abawalabu baba nga bakomawo mu ggwanga era nga olunaku olwaleero waliwo lisiti eyafulumye. Lisiti eno ng'eraga abantu ab'enjawulo abagenda okubanga bakomawo nga 22 July. Abagenda okubanga bakomawo nga 22 July era nga lisiti eno eriko amannya gaabwe ne passport number zaabwe. Era olunaku olwaleero munzikirize nsobole okubanga mbayitiramuko mu lisiti eno musobole okubanga osanga erinnya lyo liyinza obbaamu kuba abantu bo bangi. Naye nga sinagenda mu maaso nsooka kujjukiza nti ow'omukwana ali eyo subscribinga onyige n'akade osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Era nga ekiwandiiko kino kiraga nti Embassy of the Republic of Uganda era nga bano abantu bagenda kubanga bakimibwa nga 22 July. Bagenda travelinga ku Lwokusatu nga 22 July mwaka 2022 era nga bano bava mu nsi ya Saudi Arabia. Tusoose na Saudi Arabia. Ku lisiti eno kuliko famire ya mwana mulenzi amanyiddwa nga Mr. Ziwa Ramadhan Kasaija era nga ono passport number ye eri BO 86-1917 era nga omukulu oyo ayinamu ne famire ye omuli omukyala amanyiddwa nga Saida omuli n'omukyala omulala amanyiddwa nga Rahuma. Owokubiri ku lisiti eno owokubiri kuba eri ebadde famire tulinamu Master Saidi Kazibwe, tulinamu Mr. Nanyunja Fatuma era nga ono naye passport number ye eri B1 344776. Tulinamu Mrs. Seku Riani Rose passport number ye eri B1 650730. Tulinamu Mrs. Nadera Habiba ono passport number ye eri B 1198-550. Tulinamu Mr. Kasuja Yahaya ngono passport number ye eri B170-1182. Tulinamu Mrs. Chomukama Beyonce era ngono passport number ye eri BO895566. Tulinamu Master Abdurrahman Kasuja passport number ye tebagitaddeko. Tulinamu Mrs. Naigaga Jamawa passport number ye eri A00181090. Tulinamu Mrs. Nanono Hajira passport number ye eri A00129838. Tulinamu Mrs. Ndibaisa Amina passport number ye eri A00178465. Tulinamu Mr. Abdul Rahman Sendagire Abubeka era ngono passport number ye eri B1472666. Yes, gwe yakatwegattako tugezaako okusoma list ne passport number ez'abano abantu abagenda okubanga bakomawo nga 22 era nga bano bakadaama ne basekadaama munansonyi okwesa erinnya eryo naye nze nga nzodyogera mba mpulira essanyu kuba kinnyumira ate nkyogera mu kwagala si mu kujerega. So be bano abagenda okubanga bakomawo nga 22 July ku lunaku lugenda kuba Lwakusatu era nga bagenda kuba bava Saudi Arabia. Kirabika be basobola okwewandiisa lisiti mpanvu kyova olangezaako okuba nti nsomasomako. Ku lisiti eno tulinako omukyala amanyiddwa nga Nantongo Shakira B1586709. Tulinako Mrs. Sifa Naisita Buyinza passport number eri A00041354. Tulinamu Mrs. Mwenyago Sarah passport number eri B 1133846. Tulinamu Mrs. Nalugwa Barbara passport number eri B1 663108. Tulinamu Mrs. Itungo Shariba passport number eri B1 596181. Tulinamu Mrs. Itungo tulinamu Mrs. Nkanji Salim passport number eri B142 8631. Tulinamu Mrs. Chisoma Basam passport number eri B1386877. Tulinamu Mr.
Abdallah Said era ngono Mr Abdallah Said passport number ye eri B Mrs Abdallah Said passport ye eri B1039839 netubeera ne Mr Mwebaza Shakil Ziyadi era nga passport number ye eri B1331507 netubeera ne Mr Muchere Abdurrahman Haruna ono nga passport number ye eri B1457428 netubeera ne Mrs Naguja Lilian ono nga passport number ye eri B1292075 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Nansubuga Shamim era ngono passport number ye eri A00075034 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Mr Mutazindwa Kasim Idrisa era ngono passport number ye eri B1097672 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Mr Tomsange Adinan Ali ngono passport number ye eri B1133860 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Miss Monica Bako ngono passport number ye eri A11100054773 omukyala amanyiddwa nga Nakintu Prose nga passport number ye eri B1458656 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Mrs Mbatanzi Josephine ono nga passport number ye eri B1239589 netubeera n'omukyala omulala amanyiddwa nga Musimenta Silivia ono omukyala nga passport number ye eri B1668015 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Najuko Grace ngera passport number ye eri B1557631 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Najengo Hasifa ngono passport number ye eri B1548015 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Mr Nsereko Abdul Nuhu ono nga passport number ye eri B1350954 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Birungi Stella ngono passport number ye eri B1548019 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Nakazibwe Barbara ono passport number ye eri kandabe wane eri B1591185 Nakazibwe Barbara netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Katusabe Rosta ono nga passport number ye eri A00084793 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Nanju Juliet ngono passport number ye eri A00201112 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Mrs Nachimuli Eva passport number ye eri A00052637 Nachimuli Eva netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Katushabe Joanita ngono passport number ye eri A00056874 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Turyahabwe Georgina ngono passport number ye eri A00053740 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Mr Abdusalam Butane ngono passport number ye eri B1522966 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Mubiru Bukali Muslim ngono passport number ye eri B1443674 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Mukoya Specioza ngono passport number ye eri B1487430 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Nabukeera Joanita ngono passport number ye eri B1543435 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Mrs Namyaro Sharifa ngono passport number ye eri B1618036 netubeera n'omwami amanyiddwa nga Setumba Musa ngono passport number ye eri B1070387 netubeera n'omukyala amanyiddwa nga Sendagire Didat ngono passport number ye eri B0967676 okugambako nti gano ge mannya g'abantu abali wali e Saudi Arabia abasodo okubanga be bagenda okubanga nga 22 guno omwezi gwennyini that is next week be bagenda okubanga bakomawo mu ggwanga olwokusatu gegana amanya gaabwe bagenda okubanga bakomawo mu ggwanga nga 22 guno omwezi gwennyini which is next week. List ekyali mpanvu era nkyagenda maaso kubanga nkusomeramuko ku bantu bano era tujja baako we tukoma then list endala nja jongerayo nga gwe ojesomera. Mr Nsubuga Abubeka era nga eddala ye Sowedi namba yeri B1565844
Omulala bamuyita Mrs Nabukenya Christine nga list eri ali B16 47850. Passport number ye Mrs Nabwami Jemima, passport number ye eri B15 65507. Netubeera ne Mrs Mbabazi Wusula nge ono passport number ye eri B0 950448. Netubeera ne Mrs Nachiwa Betty ngono number ye eri B1 637139. Passport number. Netubeera ne Mrs Namfuka Lilian ngono passport number ye eri B0 900 198. Yes, yonna gy'osinzira okubeera ku Projan Media TV. Gano amannya agasigaddeyo ngenda kubanga kuteeraawo osobole okubanga wekkaanya buli muntu ali ku list eyo, osanga naawe oyinza okubaako nga next week okomawo kyemmanyi oyinza okuba wafunye notification okusobola okuba nti weetegeka buli kimu ng'okiteeka mu nkola okusobola okubanga yes by next week okomawo mu ggwanga nga 22 July olw'ensonga nti ennyonyi that is lwe lunaku ennyonyi lwegenda okubanga ekomyawo abantu abali mu Riyadh wali mu kibuga ekya Saudi Arabia. So ku Projan Media TV likinga, commentinga, subscribinga.